Ne mugambo manyi nti tuyina emikisa miyitirivu kati gwengeri Jose Uganda kirabika Kyeyo kikoze eki kiganye kubanga mu mazima matuufu bwembala omulundi ogwasooka n'ogwokubiri amala emyezi 19 e Japan. Kati emyezi egyo 19 gye gyatwazisa ebintu byange byonna bye nakola emyaka 12. So kati mugamba nti omanyi nti mbadde nsaba okuzaalako tugende, nagamba asitulina mwana. Ne mugamba tofaayo nanga asitulina mwana tumaze okugula enju, waliyo enju eyo gye nali njogerako gye nagula ye Mutundu. Wayitawo akaseera nankanda omwana naye oluvannyuma ne mugamba mbadde nsaba ondeke tuzaale nga tukola ki nga tuva wano. Nanyiiga nnyo era olunaku lumu yambuuza naye gwe oba olowooza bwe mba njagala omwana sobola mufuna. Ekigambo ekyo wallahi sobola kyerabira. Aŋŋamba bw'oba ogaanye ng'osigala okosa nja kufuna olubuto oba oyagala batoyagala. Ne mugamba tonalufuna oti okujjako ng'oyenze. Wayitawo emyezi egi naŋŋamba ndi lubuto. Faluku bw'obeera gwe teweekanga. Mu mwezi ogwokuna mu 1998 ne mubuuza olubuto olugjeewa nze akola nambuuza mu bukambwe obuyitirivu ani mwami wange. Maama we nga bwe gambye nti mukazi mugonvu nnyo munnamasaka gw'otasobola kukkiriza nti ayinza n'okuba n'obwongo obufaanagana ng'obwa William Street. Yakola atya? Yaddira n'atwala muwala we mu kkooti ey'e Masaka n'awaabira muwala we ne beewaabira. Gwe olabyeko Faluku abantu abeewaabira omwana ne nnyina nga bawuza mu kkooti bombi nga tebasa kimu nga bagamba nti mukkiryalinga ebintu byange byonna Nazaala yateekamu ssente. Mbyogera nga bwe biri nga bwatu bwawuza. Nazaala atwala muwala we mu kkooti e Masaka ng'amuwaabira ne bbaawe awaabira mukoddomi ne muwala we olw'okuba nga ababanja ssente empitirivu mukkiryalinga ebintu byange. Tugenda okumaliriza bino bankuba kye bibayitamu. Tugenda okumaliriza nga kooti esaze omusango nga beesalidde omusango nze kyesimanyi nga ndi Japaani. Ng'ebintu byonna bye yakiryalinga okuva ku kyasooka paka ku kisembayo ng'olwo tageti yali ya nnyumba kugiteeka mu mannya ge, ennyumba y'e Mutundu, maama w'omuwala. Era mbategeeza nti ennyumba gye nasooka okugula e Mutundu awo ngewa Kenny Luchamuzi Honorable, ennyumba yange Nazaala yagiteeka mu mannya ge, tiyagiteeka na mu mannya ga mwana wabula yagijjamu n'agiteeka mu mannya ge sijja kwatula. Ng'awozaŋŋanya ne muwala we mu kkooti e Masaka mbw'abanja mukoddomi we ne muwala we esente empitirivu. Mbw'atubanja muwala we nga bwakkiriza nti kituufu atubanja. Era nze ndi Japaani sina kye mmanyi ne bakozesa olukujjukujju nti mwami wange akkiriza okumusasula bino wammanga ennyumba na kino. Bino nkola disclaimer byenjogera si bya managing ya Gospel Life wabula byange nganze. Ebirowoozo by'ogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'abyogedde. Alright. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faruku tubalamusizaako mwenna gye muli gye muwangaala okubeera nga mutulaba mu bitibwa byammwe ebyenjawulo. Amannya yenze Sakozi Faruku era nga ndi wano ne muganda wange Moses okuva wali e Canada. Okitegeera namuleeta wano n'abaako byayogera byatangaaza era feedback yammwe nagiraba bulungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaali balina bye mubuuzabuuza nammwe paati eno agenda bitereezaamuko. Muganda wange Kawuma awo e UK waŋŋamba omusajja tetumutegedde ayogedde ku Japaani myaka 12 bikibi yali kiki ekituufu awo myaka 12 ate ebintu byagira ki. Kakati ndowooza yeno time atereeze ebintu bye byabula bitya. Kati bankuba Kyeyo mwenna abali eyo muwulirize naawe asuubira ogenda ku Kyeyo nti emyaka 12 yajja okyali mu nsi ki era byabula bitya era ani yabibuza
ebintu bino byajja bitya Canada byabulira Canada yevuma Canada yevuma nsiki yevuma Uganda ekituufu temwategeerawo mwebale nnyo feedback twazifuna mwebale nnyo mwebale ddala tubatumiddeko awo mwenna abagenze mu Yuna tubagamba nti Gospel Life products za Gospel Life jeziri nnyo mukwatagane ne mugana nge David Kasujja oyagala nkofiiro oyagala t-shirt oyagala buli kimu bintu bigenda beerawo malidadi sana gendawo oberenga obifuna bulungi nnyo mugana nge Moze saagala kumalira nno budde ondabira wano saagala kumalira budde ekiriwo kimanyi kiri kitya muna stress assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh white beard nation egambe etya wayi ndaba kati gwe mulembe oguliko white beard nation mulembe oguliko mashallah wangamba ka stress je kali Canada eyo stress tikabulayo buli nsi yonna mulimu stress buli diaspora buli muntu yenna ali ku mawanga waliyo stress buli ali ku mawanga tebakulimba waliyo stress naye wabula buli muntu amukuba lulwe nga boolaba bwe tukulanga ffenna buli muntu alina olugendo lwe waliyo kati gwe Faruku oli mu social media nze ndi mu business ndala n'abalala bwe buli omu stress alina wamukubira ku level ye kati soka weeyanjule ne Canada abatakutegeera owangalirawa okola biche Canada nze Alhaji Moses Mubiru mbesinga Canada gye mpangalira era gye emirimu gyange gye ngikalabiriza emyaka 10 weddu mirimu mingi tukwataganya ebintu bingi ekisooka ndi self employed mulimu ebintu bingi naggulawo kampani mu 2016 Canada nalina kamala y'emyaka egi ebiri kwesatu kampani eno nga eri mu transportation and warehousing era nengenda nga njivuga mpola mpola mashallah Mungu nansasira nenjituusa wenjituusiza nga nenfuna contract mu mwaka gwa 2022 ne Amazon waliwo Amazon opurchasing ebintu mu nsi yonna abe Canada bakimanyi kino bakimanyi bulungi saagala ndeeta omuntu ate bagambe nti omusajja oyo nedda se alimba ate kati era gye emirimu gyange buli muntu era gye ginfudde nnyo common figure e Toronto City Ontario era emirimu gyo transportation onaggulawo company nkoleramu ebintu bingi it is like an umbrella biche bibeeramu ekisooka moving abantu okumuvinga ndoza tukiyita shift okusengula abantu okuva mayumba nobaze eno abantu abaguze ebintu ku mall abantu abaguze ebintu ebinene nnyo mu IKEA abawe Toronto bakimanyi ba mu Costco mbadde nkozesa Costco jeri Canada eri mu America ebintu Faruku ebiri mu America ne Canada nze ndaba kyekimu Costco jeri buli kintu kyonna e Canada ne mu America bifaanagana buli kintu kyonna bifaanagana kakati ndi mu transportation moving abantu era nze omuntu yasookera ddala e Toronto City mu bannayuganda mu community y'abannayuganda okubanga naggulawo okusengula abantu omu kubasooka omu kubasooka okusengula abantu era neneeranga nnyo mu community yaffe ekyokubiri bamanyi bulungi mu community bakumanyi bamanyi era nze omu mu transportation omwo nakoleramu ne Uber nze omu ku bantu abasookera ddala okuvuga Uber mu Toronto City gwomu kubasooka okuvuga Uber era bantuuma erinnya lya Moses Uber kubanga ba Moses bangi Toronto sinyango givugamu nzibuzibu waliwo enguudo ezimu nga ku makya oyitayo ng'okkirira ate kawungeezi ne ziba nga zikyuka nebuba ng'oyambuka bwambusi oluusi leeni ne zikyuka ate leeni ebadde yambuka ne bagifuula ng'ekkirira bwe mba mbadde nvuga Uber Kampala wasobola okunkalubirizamu wakkalubiriza kuba ekisooka tuvugira ku left hand ng'e Rwanda ekyokubiri amateeka mangi nnyo w'okolera ensobi license bayinza ogikugjako so n'ovuga Uber nenvuga Uber so mbadde mu transportation nvugira mu Uber nga movingiramu abantu nyumba ku nyumba offices ngera ndelivalinga n'ebintu nga amatooke n'ebigenderako byonna ebiva e Kampala era sebo munzo omu ku bantu
abamaze emyaka nga nakola contract n'omwami bamuyita Haji Luyombo Abbas na nyini Taiba Schools nze mu delivering la Taiba ye boss akumanyi mukwano gwange nnyo ate muganda wange mutumireko mutumidde nnyo Haji Abbas sebo okay mbatumidde mwenna aba Toronto City bino nkola disclaimer byenjogera si bya managing ya Gospel Live wabula byange nganze era mazima merere tusimbudde embalasi abantu tebategeera oba tutandikire wa watuufu Faruku nze ebyokwogera bingi yinza n'okubanga eno party ejja kuwetaaga ne party 3 ndowooza waliwo omukwano gwange ali ukao teyategeera emyaka 12 wagamba ebintu emyaka 12 byonna bye nakola poteya kati tusooke tutandike wabikolerawa wali luddawa byabula bitya bandi ababibuza obuuse ne banno bankuba Kyeyo Faruku aka episode yasooka abantu bayinza okuba bankwotinga bubi nali soogerera ku Canada nti banziba bintu bye Canada ebintu byenkoze byonna tewali yanzibye wabula banziba bye Japan emyaka 10 n'ekyo 12 otyo mbategeeza nti Canada ebintu byenze nkola byo bibadde bikyasurvivinze kubanga nafunamu ekyokuyiga oluvannyuma lw'okubeera nga nafiirwa Japan emyaka 12 nafuna omukazi mu 1996 bandabira bulabire nende musiima mashallah nendowooza nange nfunye omubeezi nalina influence goge gali amazima naye oluvannyuma nagenda omukazi ne musiima era netumuwasa mashallah netufuuka bafumbo bwe namala okuwasa nenfuna ekirooto neŋŋamba nti ekirooto kyange ekyogenda Japan kuba mbadde nkolera mukulu wange ng'ekigendererwa kugenda luddawa Japan mukulu wali omukolera otya nali mukolera bulungi nnyo yampeerezanga amamoroka era mu biseera ebyo banne bakwano be baawunyanga nnyo nga balaba ye bwampeereza emmoroka nkola bulungi obutafadagana ng'olwalira abantu bali Saudi Arabia bali Canada bali Japan baweereza ebintu byabwe baganda baabwe ne babitwala so kati bo abantu abali bakwano ba mukulu wange baweerezanga amamoroka nga baganda baabwe babba sente naye nga beewuunya mukulu wange lwaki nze mukolera bulungi naye nayinanga ekirooto ky'okuntwala luddawa Japan oba osanga nandibadde nange neyisa omukyala omufuna otya omukyala waliwo omwami yamundabira mukwano gwa maama we yamundabira era nantegeeza nanga waayi waliwo mukwano gwange nti mukyala wensunsulire emmwanyi yali akolagana ne Kasambaawo omwami Takasambaawo yali asubula ebyemmwanyi so katono mukwano gwange yali nga mukase kati ne bakwatagana ne maama w'omukyala n'amubuliramu n'aganjala kufumbiza muwala wange so n'amubuliramu ebizibu byabwe bye sijja kwogera mu kamera mashallah ono bwe yaŋŋamba nanga nti waayo ofunye omwana muto naawe oli muto mbadde mukwagalizza ne mugamba tewali buzibu yaliwa naŋŋamba asomera bweyogerere progressive eweyogerere ne mugamba nti kakati obadde oteesooda nti mama w'omwana agambye tugende alabe omusajja agenda okuwasa muwala we naye ne muwala we tannamanya nti bagenda kukola ki kumufumbiza neŋŋamba mama nazaala kati ate nze ngende wa nazaala nga sinalaba na muwala gwe bampa nina kusooka kusiima muwala tugende ku progressive kati omukulu ono yantwala yali atya nnyo yali yakawasa ekijuujulu kye ng'agamba progressive eyo waliwo bannamawulire abakwata abaana abatoloka mu dormitory naffe tuyinza okufuuka ngaabo mu tuluba eryo situsobola kugendayo nga situlina lukusa ne muga tugende mulaba omukyalo era twagenda ne bigwa butaka situwasobola mulaba paka bwe nagaa nti basitusobodde mulaba bampe ekifaananyi mulabe mungu ne bampeereza ekifaananyi ne nkiraba nange ne mpeereza ekyange netugenda e Masaka netugenda netuwasa omukazi embaga neggwa mu 96 nga 25 omwezi ogw'ekumi mashallah netufuuka bafumbo naye bwe namala okuwasa ekirooto kyange kyali kyagenda Japan ate nga ne mukulu wange waali era nenkwata ekkubo nenkola ki nantwala neŋŋenda Japan natuuka e Japan olw'okuba nali manye ekifa ku street nti baka abasajja
ababeera ku Kyeyo babbulooka b'emmotoka banansonyiwa bannaye nga bwe nabaganye nkola disclaimer n'abantu abalala ab'enjawulo be babeera mu maka gaabwe nga bebasomba abaana baabwe. Kiba kitya? Ntegeeza nkola disclaimer bannaye bwe mba njogedde ku nsonga yonna nze bino byange si bya Faruku management. Nali neeraliikirira nga nnyina experience gye nnyina ku bakyala be balese e Uganda abagenze ku by'abaami nga bakyala baabwe waliwo ababasombera abaana ku masomero. So nange nakyeraliikirira era bwe natuuka mwezi gwali gwa mukaaga mu 97 neeraliikirira ne ŋŋamba nnyina okutwala mukazi wange ne mukolera ku mpapula ne mutwala e Japan. N'ayingira mwezi gwa 10 mu 97. Kaakati ne tubeera ffenna paka mu 1999 n'akomawo ng'ali lubuto okuzaala. N'azaala mu mwaka gwa 2000 era olwamala okuzaala emyezi gyali 6 omwana amulekera maama we ye nazaala wange nenziramu ne muzayo e Japan omulundi ogwaka kubiri okumanya nange nerabikanga movie nerabika movie namba okitegera abantu abanagira babuulire kati situnnatuuka wawe enfiirirwa naye njagala kubalambika mbalaga obulamu bwange obw'obufumbo bwe bwatandika era mbalaga diwe natandika okufiirwa. Kaakati oluvannyuma lw'okumuzaayo omulundi ogwokubiri yamala e Japan namala naye emyezi 8 ne bamukwata kuba tiyalina working permit ne bamutikka ku nnyonyi n'akola ki? N'akomawo. Kati obulamu butandika okwonooneka. Kyekimukutwaza laavu oba otidde ababoda beeno? Nali butuufu nafuna laavu. Jukira wakamuwasa? Nali nakamuwasa ate nali muto laavu y'ekito giraba. Tonalaba bizibu bya mukwano ate nga naye bambi mazima amatuufu naye yanjagala. So ne tutandika obulamu bwaffe ne muzayo gwokubiri nga saagala muwa chance kuwa abantu balala chance. Abantu b'okugyeyo bannaye mulina ebizibu bingi. Kati mbalaga story y'omuntu atwala mukazi we ategeere n'omuntu alese mukazi we wano e Uganda. So mukyenda mu mwaka gwa 2021 omukazi bamudipotinga akomawo wano bamusanga talina papula. Webale nnyo. Osigalayo? Mu 2001 nsigalayo era nsalawo ne mugamba Myee tulina abantu bangi benkolera kuba nze najja ndi self employed Faruku. Nenyumirizaamu nnyo kubanga ndi wa William teri kirungi nga kwekozesa kubanga oba olina ebiseera bingi nnyo okusobola okulowooza ki ekiddako. So nga ate ono gwe bakozesa ate bambi abeera azuuka ssaawa 10 za ku makya paka ssaawa 12 z'ekawungeezi aba alowooza bintu bya mukama we bireme kwonooneka byakola. So nga kitegeeza taba na time erowooza bibye agenda okudda ewaka ng'akoze eki ng'akooye naye nafunanga chance okwerowooleza ki ekiddako. Omukazi akomawo esite? Mukazi akomawo esite mutegeeza mugambo omanyi nti essaawa eno yakola nti owulira kyetuba tukola nti nze nkuŋŋaanya obupikipiki ebiseera ebyo obupikipiki buno obutono ennyo bumyufu obuhonda obwali bwe bayitanga obwa posta obumyufumyufu bwalinga bulungi nnyo nga butono bwe bwali bukola nga bodaboda. Bwali bugumu obwo babuleeta ffe twabuweerezanga okuva e Japan era nga nnyina benkolagana nabo omwami bamuyitanga Haji Mustafa n'omulala bamuyita Swaibu Kadala. Abantu abo bonna baalinga baleeta obuntu nga tugenda tubanoonyezeeyo mu bantu nga ffe tubutikka. So ne mugamba omanyi nti tulina emikisa miyitirivu kati gwe engeri gy'ozeeyo Uganda kirabika ekyeyo kikoze eki kiganye kubanga mu mazima amatuufu bwe mbala omulundi ogwasooka n'ogwokubiri yamala emyezi 19 e Japan. Mbategeeza mu kamera nti mukyala wange gwe nawasa omulungi simwogerako bubi era sirimwogerako bubi wabula bino nkakase okubyogera nga nsomesa abantu kubanga amaka mangi nnyo agasasise naye nze maama w'abaana saagala kumwogerako bubi ne ŋŋamba nti yamala emirundi 2 gye namutwala e Japan emyezi 19 kitegeeza emyezi 19 simanyi mubeeramu emyaka emeka gumu kitundu kati emyezi egyo 19
je jatwazisa ebintu byange byonna byenakola emyaka 12 nga akoleiminga nti yakola ebintu e Japan n'abiteeka mu mannya ga mutabani we mbugwe namuzaalamu ne mutuma amanya ga taata wange anzaala Sekalaala naye yagamujjako n'amutuma amanya gange n'amutuma Junior. Era bannaye ntegeeza abantu abatuuma Junior mwegendereze nnyo. Omwana okumutuuma amanya go biyinza okuleetera obuzibu. Naye nze madaamu yanzijjako yajjako amanya g'omwana ge namutuuma omulenzi n'amutuuma amanya agange ne bamuyita Junior. Era kwe kwava emberebezi okubanga ebintu byange byonna yabeeranga abisayiningisa mwana mbu yakola e Japan emyezi 11 ebintu byonna n'abitwala Moze family ye. Moze olaika abantu nga nange muntu alidde tetukutegedde bulungi badde nkusaba otereze bulungi oba muzindalo guno gwe gukulyewala kubanga ensonga zino nkulu ensonga nkulu bannakyeyo bonna zibakwatako n'abatannagenda oŋŋambye omukyala bw'omusindika okudda e Kampala ekyo kiganye bakwata mukwate deportation tandikira awo bamukwata akomawo e Uganda. Mu biseera ebyo nali maze okugula ennyumba najugula awe Mutundwe ewa Lukyamuzi ennyumba yange yasooka ku kikuba ekigende Mutundwe ndozo bwa kigende Wakayanja mpulira baganje kigende Wakayanja awo wennyini wenagula ennyumba yange yasooka. Era bwakomawo gwokubiri muga madamu kituba tukola ennyumba entenakuggwa jangu obeere mu nnyumba tutandika obulamu obupya ntandika okuweerezanga ebintu nga bw'otunda bw'ompereza ssente bwenkuweereza ebintu era tutandika obulamu obwo ntandika okuweerezanga ebintu atunde nga bwampereza ssente kuba nze Japan nali seetaga ssente nga zeekulya zimala naye nga ssente bwazimpereza njagula obupikipiki njagula spare njagula buli kimu. Omwami bamuyita Haji Mustafa najja natugamba alina edduuka lyawe Katwe nga wali petrol station charge manyi ndoza petrol station ya Bagala we wati era atunda goodwill edduuka era edduuka eryo nalisasula goodwill nga njagala mukazi wanga mwemperereze ebintu naye oluvannyuma byonna omukazi akyali muntu nga tannafuuka nga muntu nga talina buzibu n'olwaleero era oba omulaba akyali muntu. Tugenda okumaliriza tewali kintu kyonna ssente zakomawo nantegeeza naŋŋamba nti sisobola kukolera wano nga oweereza bintu waliwo obugoye basenga abange baŋŋambye bwe butambula obugoye bwa wano okuva e China era gye ŋŋenza okusuubula kati awo ne tuba nga tugwa draw naye ng'ekitugwesa draw kiri kitya nti bonna mwenna abampuliriza bw'obanga owasa omukazi kkirizanga owasa omukazi bwe mwetegeera kirizo wase mukazi nga mukwano gwo kirizo wase omukazi nga bw'omugamba ekintu mutegeregana naye nze nakizuula nti omukazi buli kinamugamba nga yamalanga kubuuza maama we kitegeeza maama we yali atutegeerera nazaala nga buli kyenkola kyonna nazaala alina okukikubamu omukono alina okukoonamu era kyekimu ku nsonga zintunuulira mu bulamu bwange nali nsirowooza nti maama w'omukyala wange ayinza okundrivinga obubi. Moze tujja genda mpola mpola ojja kunsonyiwa tujja genda mpola mpola abantu nange nga wontwalidde tubeere nga tukufuna bulungi. Omukazi ono okukyankalana kuno ng'otandise oweereza ebintu kutandika ddi immediately nga yakalandinga oba waayitawo ko waayitawo akaseera nasooka kuweereza mamoroka gaali mangi obupikipiki bwajjanga kwali kutandika dduuka kubanga atunda ebintu nga bwampereza ssente so kati edduuka eryo sitwasobola kuliwangaaza olw'okubanga twagana okutegeregana naye nga bw'atunda ebintu agamba tukyabanja naye ng'ate yadduse emisinde egenda kusuubula ngoye z'abaana e China mbw alina basengayo bye bifuna kitegeeza ebyange tebikola tebifuna nga kitegeeza nti ensalawo yange seemalirira buli kimu nazaala yakikola ki andi kati kitegeeza ye business mind ye yali kuki ku bugoye wa fashion
katate gwo mutadde mu bya spare ne kutwa tugende kafankuna yenna gunalonda anga tasobola kutunda oil simanyi engine iki tabitegeera bulungi so olwo akugamba atya kakati yaŋŋamba tukyabanja yaŋŋamba nga tukyabanja sente mugamba ziriwa nti abantu bagula katono ze bampaddeko ntono era kakati tulindeko nenga azitutte China ng'agenze kusubula bugoye nga kitegeeza nyo business sijayagala nze muvuga moza mu business naye nga mama wa muvuga moza luddawa mu fashion nga yamutegeerera nga sinze ntegeerera omukazi wabula nga mama we yamutegeerera tugende maaso tugenda okumaliriza emmotoka zonna ze naweereza zonna ne ziggwawo era tugenda okumaliriza ng'agenze ne Mombasa nalina omusajja bamuyitanga witi abawangala Mombasa mu myaka gya 9 mu 19 paka 25 omwami bamuyita owiti oyo musajja munene nnyo yali clearing agent najja nembera connected naye nga muguliza mamoroka yalina ekibanda Dubai nga yalina ekibanda Mombasa kati nga nze muguliza mamoroka gonna nga mpereza $1,000 nemuguliza nga mamoroka kati nenguliranga mu nagange nolo okuba yali mukazi wange nga alina okumanya ebigenda mu maaso nakwata ekkubo oluvanyuma lw'okubanga bino byonna byakola biweddewo binali maze okwandaza nga sente zagamba mbu tukyabanja nazitwala China ne zifa ate nga tambulira mu bulambulukufu nga aliwegase ne maama we bakola ebintu ebyo nesanga nga akutte ne ku motoka obulamu buganya akutte ne moroka ezakola ki ezaaliwo n'agenda Mombasa waliyo Pajero short waliyo Myaka 2 waliyo Aristo ginayitanga Lexus ezo zonna nazikola ki ne Harrier ne bivaayo era simanyi gye byayita kubanga omusajja yamanya mukazi wange era bwe nagendayo oluvanyuma omuyindi naŋŋamba yegwe buli gyaweereza emmotoka nali mmanyi oli musajja munene nnyo nga tuwulira boss kubanga naweereza ng'emmotoka 30-50 oba omusajja yali musajja mugagga nnyo kati nezange nezijjiramu nagenda nazikima nazo nazitunda neziggwawo wabula wasigalawo emmoroka ezi 2 bwe nali ntumya emmoroka ezo nga nzisindise Mombasa nagezaako nnyo nkusooka nsindike bulaza wange agenda azikiryalinge ng'obulamu bwange ndaba bukyuse bwa madamu olumuli myaka emeka tuli mu myaka gyalinga nga 3-4 egy'obufumbo nga ndaba biganye nensindika muganda wange anansonyiwa okumwogera erinnya kubanga sikyambi Haji Mubiru Abudu abeerawo mu kikuubo so kati musajja ennaku zino ayitookewo eriri ne musindika agenda annyambeko ku mmoroka nga mpulira obulamu bwange butandise okweraliikira omukyalo ono maama w'omukyala agonda ng'eryenvu bino byenjogera byange sivumye sivodde maama waffe naye mugonvu nnyo nga bwolaba eryenvu naye olujegere lw'eggaali gye lukoma okugonda gye lukoma okugitwala otyo naye tiyalutumirwa mwana ne muwala we ne bakwata ekkubo ne bagenda e Mombasa era okulwanagana kwali wakati wa mukulu wange Haji Mubiru Abudu ne nazaala wange e Mombasa nga balwanira amamoroka nga kyani bantumye kyani kya mwana wange bano baana bange mbategekera bana na kyani muganda wange muto wange nze namusomesa mwani paka mukulu wange bamusinga amaanyi nadduka emisinde era tugenda okukomekereza emmoroka zino bwe zatuuka e Kampala nga zivuddeyo Mombasa kwaliko emmoroka zenzijukira kwaliko emmoroka ezi kwaliko Aristo Lexus yakulanga bwolaba Makex nga kuliko ne Myaka 2000 nga n'omwaka 2000 era byonna baali babitutte kyenva ngamba mukulu wange Haji Mubiru mbadde nsaba emmoroka eno giseeko ennamba ogitwale wampeerera wansomesa Namasumbi Senior Secondary School wambeerera mu bulamu mwe mwandeete Kampala naawe twala emmoroka eno nga ngimuwadde nga ndaba mu kifo bano okubanga bagitwala ate byonna bife naye nga kanjiwe mukulu wange naye yeevugire kuba yali ansaba emmoroka efaanagana ng'eyo naye nga bambimbise tanafuna kirungi ki kawogo
so ne mugamba Haji emmotoka eyo gitwale giseeke namba era yasooka okuvuga emmotoka mu kikuubo 2000 omwaka n'emmotoka ngeri 2000 nga n'omwaka guli 2000 yeyaddirira ya Haidale Forex Bureau era ne bakizuula nti Haji afunyemu so n'olw'ensonga eyo ebyaddirira byonna awo we twatandikira okusika omuguwa n'omukyala olwo omuntu abuuza awuliriza ng'omulinamu ku baana nga tomulinamu. Ebiseera ebyo yafuna omwana munansonyiwa okwogera kino nabagenjogera mazima. Twali Japan ne mukyala oyo mulundi ogwokubiri mulundi ogwasooka nga tannafuna lubuto era mbiseera mu abamanyi ababeera ku Kyeyo omukazi bw'azaala bigaana omanya ebyekyeyo bikoze eki bifude omanya omukazi ogenda kulabirira amaka n'omukyala ate okulabirira omukyala ebweru si kyangu nga oyingidde omuguwa era namuwaliriza nnyo yasooka n'avaamu olubuto ng'ali Japan nekituyisa bubi nnyo kubanga sitwalina insurance sitwalina visa kati ate nali ntya nnyo ne tugenda ne batwala mu ddwaliro nga nayo tutyayo ate yalina athima tugenda okutuuka mu ddwaliro bamuwadde ekitanda nze husband bansayiningisiza simanyi kalifomu gwe bamusaako ate owa athima okulinnya ekitanda $7 akakiseera ekyo zali $10,000 n'obananya era ezimu twazitumya Kampala so neneraliikira okuzaala kwe ne musaba ne mugamba dde nsaba kino kitukivuddemu bw'ofuna olubuto odda Kampala. This is real life. Era nzijukira omulundi ogwo omwami bamuyita Saani Nsubuga yannyamba nnyo okumbeererawo n'omwami omulala bamuyita Abbas abeera Bungereza awo UK Abbas yetuuma makajjo oba yetuuma magani Abbas oyo yannyamba nnyo yambeererawo nnyo. Buno obulamu bwennyumya bane munansonyiwa si buli muntu yenna abeera ku Kyeyo nti bwatu bwalina okubeera. Nze ebyankwata bwe bityo era ntegeeza ebyankwata bwe bityo mu abatannabakwatibwa bintu nga bino njagala mufunemu ekyokuyiga. Buno obulamu bwennyumya tebanguze buguzi wabula nnyumya bulamu obwange bwendudde nga nyina content ono era mu nsonga zange nalina dream yange nakati era weeri nga ngambye bwe ndigenda America ndikola movie kubanga obulamu buno nabunyumizaako omuzungu omu nangamba you need to write down all the stuff ogenda kukola movie nja kusponsoringa era gye bulijja maaso nga tukyali balamu tujja kubujjamu ne movie kuba bwennyumya bwange nkola disclaimer buli muntu gwaba gukikutteko oba obulamu nga kimutuuseeko anansonyiwa. Okay, tugende maaso. Muzaala omwana e Japan ongambye olubuto lukola ki? Olubuto luvaamu oluvannyuma oluvaamu negayira omukazi mugatoddamu kuzaala. Muga nti bw'onaazaala tugenda kufaanagana nga luli sente zifudde kumpi dola omutwalo muki mulamba omutwalo gwa dola ogwa 200 mugumu ogwa 200 ne 1999 gwabanga mungi nnyo wenkana ebiri ejyannaku zino nzirabika wenkana emitwalo ng'ebiri ogw'ennaku zino sente zaali zina value nnyo so kati mugamba nti omanyi nti mbadde nsaba okuzaalako tugende nagamba asitulina mwana ne mugamba tofaayo nanga asitulina mwana tumaze okugula enju waliyo enju eyo ginali njogerako ginagula mutundwe naye yejjukira ebbanga lye lyawangadde e Japan lyali emyezi 19 emyezi 19 omulundi ogwasooka n'omulundi ogwokubiri nga tubalayo wonna total months emyezi 19 n'agamba kakati nti tuyina ennyumba EMYAKA tuyina n'emmoloka 3 lwaki situkita nzo nenkola ki nenzaala nenzirayo ne mugamba dde saagala ogende kati kuba nange saagala obulamu bw'omu bukola ki bumenya mbadde nsaba obeerewo wano. Okay. So nalabika nga takyagadde wayitawo akaseera nankanda omwana naye oluvannyuma ne mugamba mbadde nsaba ondeke tuzaale nga tukola ki nga tuva wano nanyiga nnyo era olunaku lumu yambuuza naye gwe oba olowooza bwe mba njagala omwana sobola mufuna ekigambo ekyo wallahi sobola kyerabira yaŋŋamba naye gwe onnyima manyi ebweru wano munansonyiwa abantu bakozesa methods nyingi okusobola okutangira obutazaala abalala bakozesa pills abalala bakozesa simanyi buweta
abakyala babumanyi abalala bakola zi withdraw munansonyiwa okukozesa ekigambo ekyo bino byenjogera byange si byabuwemu naye akaseera ako kambeera nkazibu yagamba atya nga ŋŋamba bw'oba oganye ng'osigala okosa nja kufuna olubuto oba oyagala bwetoyagala ne mugamba tonalufuna oti okujjako ng'oyenze wayitawo emyezi egi naŋŋamba ndi lubuto faluku bw'obeera gwe teweekanga ye mwana omulenzi oyo gwe yatuuma amannya gange wayitawo emyezi 2 ku 3 gwali mwezi gwa 4 mu 1998 naŋŋamba nfunye olubuto ne tugenda mu kompyuta ne bakebera bagiyita batyeno scan ne bagamba lwa wiikisi 6 mu mwezi ogwokuna mu 1998 ne mubuuza olubuto olujja ewanza akola nambuuza mu bukambo obuyitirivu ani mwami wange nensirika nenkimira muli ku Kyeyo Japan era okuva ku olwo obulamu bwange bwatandika okucyankalana era banentegeeza mu kamera wano nti abantu abasinga obungi abasajja bambi tebaggwamu maanyi nti ag'ekisajja wabula amaanyi gabaggwako lwa binsonga zino wammanga stress bannange abakyala ebintu bye batugamba n'ekirala waliwo wootuuka time nga teweetaaga ddagala mbu bagamba mbu weetaaga ddagala okuba n'amaanyi g'ekisajja wabula buba bwongo bwe buba buseseetuse bwe butukuba n'oggwamu amaanyi ag'ekisajja okuva ku olwo natandikira okuba nga obulamu bwange bwakyuka so tugenda tunyumya sitole yaffe eno okutuuka ku enfiiririrwa lwaki ndeese nnyo ekinnandazza njagala mutegere background yaffe gye twatandikira akatonotono ngenzeyo katonotono tetusimye nnyo kakati ekyo bwe kiggwa naŋŋamba nfunye olubuto neneekanga naye oluvannyuma nali nnyina saagala nnyo kuwemula nnyo mu madaamu wange bambi ansonyiwe naye nnyina okukyogera kuba kati ennaku zino bakebera DNA ategeera n'okutegerawo we kyava okubeera nga omwana omulenzi eyasooka gwe yatuuma amannya gange omwana mumutuma mannya ki namutuma Sekalaala gwe nze era erimu yalisigaza naye n'akyusa amanya ne gabeera gange ani amutuma ate bakadde be maama ne Nazaala kuba yakulira wa Nazaala omwana omuwa amanya namuwa amanya ga taata Muzeeyi ye ne bamuwa amanya gange aga Junior naye ng'ekigendererwa ne ŋŋamba banjagadde nnyo omwana abeere mu mannya gange ne sikifaako so kakati tugenda okumaliriza nenkisiriikira bwe yaŋŋamba nti bwe namubuuza olubuto olugjewa lumanyi luli yaŋŋamba nti bwe mba njagala olubuto osobola kulufuna ne mugamba okujjako ng'oyenze so tugenda okukomekereza ng'afunye omuki olubuto nzijukira bulungi nnyo twagenda okukebeza omwana oyo mwezi gwokuna mu 98 nabagamba lwalubuto lwa wiikisi 6 era obuntu obwo nembutereka nabutereka bulungi nnyo bwe mba mbunoonyeza osanga nsobola obbulawo obwa sikaani tugenda okumaliriza omwana n'ensalawo nga ffe abasiraamu ne bwoba olina kye weekanze omwana asigala wuwo kasita omupiira guba nga gukyali mu makaago yes tokwatayo butereevu tugenda okumaliriza ng'omwana bamutumye mannya gange era nenkola enteekateeka ne mugamba kati omanyi ebiruli bye twatuukako n'ovaamu olubuto mbadde nsaba tuteeketeeke mu 99 akwate kuba akole ki agende nyina bwe mistake ze munansonyo ebyemabega byerabirwa naye nga omwaka gwali 99 not 98 omwezi ogwokuna kakati nteekateeka okugenda mu biseera ebyo Japan yali emaze okulangirira nti bafolena bonna abatalina mpapula abatalina visa oli bwalemeramu mu ggwanga bateekawo ekikwekweto agenda kusasula yeni emitwalo egi singa banakukwata nga tolina lupapula lwonna butuuze bwayo so bwe namugambye ne muganze ensigadde gwe kola ki genda mu 1999 n'akwata ekkubo n'engula zividiyo ezigenda okukwata omwana nensalawo neŋŋamba kangene n'obulamu nti neŋŋamba wabula omwana ono bw'abanga ddala wange mashallah tujja kutambula bw'anaaba si wange
kino kikolimo manyi bannaye mbategeeza ebikolimo nno bannange n'ebitugana okufuna ssente biva wala oluusi biva ku bajjajjaffe oluusi biva ku batata baffe oluusi biva mu famire ez'enjawulo ebintu bye tukola ne bituddira mu nsi wano n'emuggulu kati nasooka n'ensirikya ne ŋŋamba ye nnyina mukulu wange ti mukazi we baamuzaalamu abaana aba mu makkati awo naye n'asigala ng'ali naye neŋŋaa naye nange neekanze ye teyali wakukyeyo neŋŋaa kino kirabika kikolimo bw'aba omwana wange mashallah bw'anaaba si wange ndimuzaalamu abaki ndimuzaalamu abalala kati n'akomawo e Kampala era bwe yamala okuzaala tiyadda obulamu ne butandika okugenda nga bwonooneka n'abeera mu maka gaffe agaali awo emutundwe tugenda okukomekkereza nentandika okuba nga nange ndaba byakola si bye bikola ki buli kyenkola okuva lulwe nabasindika bwa mukulu wange Haji Mubiru nga tibitambula bulungi natandika okweraliikirira Haji Mubiru omuleetawo nga akugaadinga anyambeko ebintu okubikiryalinga bibeere mu mikono gye okusinga okubeera mu mikono gya Nazaala kuba Nazaala yabeera n'ebintu byaffe ng'agamba nti nkolera abaana bange babeere bulungi abantu bajja kubabba ab'eŋŋanda kakati awo yafunira chansi awo era ngenda okukomekkereza ebintu ebyatabuka neneeraliikirira nayina mukwano gwange omwami gwe sijja kwatula mannya abeera Tokyo musajja mugagga nnyo kati amazeeyo emyaka ngaaga era omwami ayina n'ekizimbe kiramba mu Tokyo yalabanga nkola bulungi nanneesiga naŋŋamba mbadde nsaba tukole ffenna ne mugamba tewali mutawaana onali ntikka containers ez'abantu nange nga ntikka eyange ngejja nali mpeereza ebintu so naŋŋamba nze tofaayo tugenda gatta ssente omwami oyo twatandika okukolagana omusajja muzimbi wa mwiko na nnyondo nampa ssente ne tutandika okukolagana era edduuka lyali awo katwe baliyita Nabuuma oba kati likyaliwo simanyi bwe twatikuliranga ebintu naye nga yabirimu kontro kubanga byajjanga nga tubisindika ku dduuka lyabwe wa Nabuuma era tugenda okukomekkereza omwami oyo teyateranga kujjawa Uganda omwami oyo yali muganda wa omugenzi Kanose Makula so ebiseera ebyo omwami oyo emboozi lwakingireese wentandika okukolagana naye nga neekengedde ebintu bya mukyala wange so kyeyakola n'atandika n'akola ki najja naŋŋamba omanyi nti mbadde nsaba tusale amagezi gonna tukiryalinga ebintu byaffe e Kampala kuba nange esente siina buki olwaji mubiru bimujjamu Haji Mubiru bamusinziza amaanyi bamusinga amaanyi ne muwe mmoroka ye yali 2000 Myaka 2 eneyakanda awo we twakoma ate oluvannyuma ennyo bano basigaza listo emmoroka eri endala emu yali nnungi nga efaanagana nga Mark X bagisigaza kakati emmoroka eyo nzikiriza abagisigaze mugamba naye omanyi nti tuba tukola nti emmoroka eyo ntono terina nnyo mugaso omusajja ono gwenkolagana naye muganda wa Kanose Makula omugenzi ayina ebintu ekibuli mu paakingi ye ayina ziroole ate emmoroka eno ya bbeeyi eri mu miliyoni aga 5 ag'e Uganda Lexus mbadde nsaba tugimuwe kubanga ayagala kufuna mmoroka ennungi ey'okuvuga e Kampala ng'akoze eki ng'akomyewo mbadde njaga tugimuwe atuweemu emmoroka ziki ziri endala ezikola enkozi kakati omukyala akkiriza kubanga yayina kaadi jjukira kaadi eri mu mannya gange ey'emmoroka kati emmoroka nayo agiinako obuyinza owulira olwa kaadi naye ng'emmoroka najijja ku mukulu wange Haji Mubiru kubanga bwe bamala obbikiryalinga bagisasuza mu revenue bazali milioni ebanga 15 ez'akaseera ako so kati tezaaliwo bulungi ezimu twazeewola bwewozi so nebeera mu mikono gya muganda wange Haji Mubiru kati Haji Mubiru ekyaleeta obuzibu nenfuna information nga bagamba mbu ate bakimiramu baana ab'omu kikuubo bakamaabe nenyiiga ne Haji Mubiru nenjimujjako nenjikwasa ono omuntu gwe nakolagananga naye n'agitwala ekibuli n'agikola ki n'agipaakinga kati jjukira emmoroka nze njirina ate kaadi ey'emmoroka madamu yakola ki esoma mannya gange kakati waliwo okusika omuguwa ono bwaŋŋamba nti azze Kampala tulinayo konteina zaali ezi tutise biroole bitaninnya kati taninnya zino
nateekamu ebintu by'omunju bingi entebe n'ebisigadde twala tugende kati nga madamu nyina omusindika eka twagenda abikole ki abikima asanga ziroole nga ziriko amanya gange wane ebbali pio box kuba baziraba kati nagwamu amaanyi n'amanya kati namujjako obuki obuyinza emberebe ziyeyongera buli kantu konna ak'emabega konna tewakyali okutuuka okumujjako obuki ebintu ngenda mbibuukira tusobole okuyiga n'okutegeera bw'ogamba nti buli kantu konna ak'emabega otegeeza kina bye nasooka okumuweereza mu mikono gye byonna tewali tewakyali kantu konna nga byaggwawo ebyange kakati ebyaddako byebyo binateeka mu mikono gya ennyumba gy'alimu emutundwe mukyali mwenna tukyali ffenna tukiriziganyira njirongoosa nakiteekako obukadde bwalinga nga 24 ebiseera ebyo olwo mukyali mu bufumbo temunnayawukana ya nga ne sente nziweereza omwana mumuzadde temunnabazaala omwana yoyo gwe yajja okuzaalibwa yoyo omulenzi yaliwo era yaliwo yoyo sisobola kubimalayo kuba njagala tufunzefunze olw'ebiseera ebitono n'abantu bali twagala tubategeere omulamwa gwaffe nti gwali wakati wa madamu wange nange tegwali wakati wa famire ku maama oba baganda bange wabula gwali wakati wa mukyala wange ne nazaala nange olwo mu myaka mumala mukwatagana oluvannyuma lwa bbanga ki kuba ongamba nti mu myaka 12 byonna bye wakola poteya mubeera mu bufumbo myaka tubeera mu bufumbo emyaka egiwera 5 nga tukwatagana mu 2001 ne 2 tutandika obutakwataganira ddala ng'ebintu bisaanirawo ddala awo yatandikira ng'alaba tewakyali bwesige bwonna bwe muwa era ng'oli gwe Japan nga nze ndi Japan tugenda okumaliriza ebintu byonna ebisinga obungi nga bigenze buli kintu kyonna kye nakola nga tekikyaliwo buli kintu kyonna kye nakola nga tekikyakola ki tekikyaliwo wabula nkoze biki ebirala nali nkoze nnyo amamoroka nga tutunda mu version ya moroka ne tugula amapoloti ne tutunda amaversion ne tugula amayumba kakati ebintu byonna bigenda okukyuka bifuuka bibye ng'era yagamba nti ebintu yabikola Japan n'abiteeka mu manya ga mutabani we Junior ono gwe yakuzaala era maama we nga bagambye nti mukazi mugonvu nnyo munnamasaka gw'otasobola kukkiriza nti ayinza n'okuba n'obwongo obufaanagana ng'obwa William Street yakola atya yaddira n'atwala muwala we mu kooti ey'e Masaka n'awaabira muwala we ne beewaabira gwalulabyeko Faruku abantu abeewaabira omwana ne nnyina nga bawuza mu kooti bombi nga tebasa kimu nga bagamba nti mukiryalinga ebintu byange byonna Nazaala yateekamu ssente mbyogera nga bwe biri nga bwatu bwawuza Nazaala atwala muwala we mu kooti e Masaka ng'amuwaabira ne bbaawe awaabira mukoddomi ne muwala we olw'okuba nga ababanja ssente empitirivu mukiryalinga ebintu byange tugenda okumaliriza bino bankuba kye bebayitamu tugenda okumaliriza nga kooti esaze omusango nga beesalidde omusango nze kyesimanyi nga ndi Japan ng'ebintu byonna bye yakiryalinga okuva ku kyasooka paka ku kisembayo ng'olwo tageti yali ya nnyumba kugiteeka mu mannya ge ennyumba y'emutundu maama w'omuwala era mbategeeza nti ennyumba gye nasooka okugula emutundu awo ngewa Kenny Luchamuzi Honorable ku kikubo ekyambuka ekigenda wempulira ewa Kayanja kumpi nnyo okuva ku main awo kulidde ekitebi gye nasooka okugula ennyumba yange Nazaala yagiteeka mu mannya ge tiyagiteeka na mu mannya ga mwana wabula yagijjamu n'agiteeka mu mannya ge sijja kwatula ng'awozanganya ne muwala we mu kooti e Masaka mbw'abanja mukoddomi we ne muwala we essente empitirivu mbw'atubanja muwala we nga bwakkiriza nti kituufu atubanja era nze ndi Japan sina kyemmanyi ne bakozesa olukujjukujju nti mwami wange akkiriza okumusasula bino wammanga ennyumba na kino byonna Moze ne babisayiningira
oli musajja muisiramu ni musajja musiramu saagala byakulimba saagala byakuwaayiriza saagala byanjwanjwa njagala oyogera amazima Faruku njogera nga nti Allah ngate nakava ku Kaaba ndi haji mulamba omwaka oguwedde njogera nga nti Allah omukyala gwe nawasa mu bulungi Allah gwe yampa saamala kumwendako Allah yamuleeta nembera nga nsalawo nga manyi part of my family nga manyi tuzze tubeere ffenna nga Allah bwe yalagira mu kuwasaŋŋana bwakera ku makya olwaleero yanfudde kyendi okufaanagana nga bwendi amaka gakyusibwa ne gadda mu mannya ga Nazaala agali emutundwe ng'ate n'ogateeka mu mannya ge wabula mannya ga maama we nga beewaabira mu kooti si maka gokka n'ebirala bingi olusuku lw'ekisoso obuyumba bw'e Masaka simanyi obw'okupaaka n'ebintu ebirala bingi nnyo byonna ne babitwala naye ne nfuuka mwangu nnyo Allah naŋŋumya byezo stress ze nkugamba emyaka 12 binasooka okukola byonna so si binakola e Canada byenkoze tebanatwalako wadde kintu n'eki batwalako bye Japan ebye Japan byonna baabitwala nze nazze kusomesa si bukyayi bino byenjogera si bukyayi bwa madamu era madamu nkolagana naye n'abaana tulina n'abaana banna nga kuliko n'oyo oyasooka omulenzi gwe baatuuma amanya gange wamala n'omuzaalamu abalala olugendo lujja eno firimu nnene kakati mukuntawaanye nnyo natuuka nensaba Allah neŋŋana ye obulungi bwennyina singa madamu Allah asobola otwawukanyamu emyaka egi n'ogendako mu basajja abalala wallahi bw'okomawo ofumba ewange paka kufa naye okumanya edduwa zino nziba naye twegendereze okwogera ebigambo omumwa mutonzi Allah yatwawukanya emyaka egyo 5 mu bufumbo ayi ne tumane tuddiŋŋana feezo ey'okubiri nga biri byonna bipoteya biri byonna poteya nkomyewo okuva e Japan nagenda okudda nga ye agenze South Korea ebintu byonna bye bimuggwako nga bw'omanyi riziki etaliyo tosobola givuga wallahi naye ekirabika byamusaanako byamuyita mu ngalo ebisinga obungi naddala mu cash ebikalu bye byasigalawo ndoza ne bimulemerera n'akwata ekkubo n'agenda e Korea bwe nagenda okudda nga ali Korea natandika kunjogereza buto nanneetondera naŋŋamba ebyasoba gwe mwami wange asembayo ow'enkya n'owaaluli mbadde nsaba nakola ensobi naye nga saagala maama wange kumunyiiza nze mwana omukulu awaka bwe wali ompasa nze si gwe eyakutwala ewa maama eyakundaga nkubuulira bino mbadde nsaba tusonyiwagane ne muga nti twatuuka wala nnyo kati nyina kyendeseeyo olwakoma mu party 2 tuli mu party 2 naye kati mbadde saagala kujogerako essaawa zino mbadde nsaba waleme kunvuga speed nzirayo mabega wali wembadde tuddeyo kakati emmotoka eno ne beewaabira ennyumba baagitwala n'olwaleero si yange era ennyumba eyo baava e Masaka ekyabakuza ne famire yonna ne bakwata ekkubo ne baddalwa emutundwe nga baana baabwe bato baliira mu 1990 namuwasa 96 ne tutambula kakati awo wonna wembeeredde Japan we batwalira ennyumba yange nga beewaabira mu kooti omwana n'ennyina ne beesingisa omusango owulidde omukazi nakkiriza nti gutusinze n'awaayo ebintu byange ebimu ne bidda mu mannya ge ebirala ne bidda mu mannya ga maama we kakati oluvannyuma ekyasigalawo yali mmoroka eno gye nali nkwasiza mukwano gwange oyo gwe nakolanga naye muganda wa Kano Semakula naye wajjawo emberebezi bw'amuyita amugambe mmoroka nze njiina si haji mubiru yagikola ki si agirina nga bwe twakomye nti haji yali agikola ki yagisigaza ku Central Police era ebyaddira byonna sagala byogerako mu biseera ebyo waliwo afande Katumba Wamala yali Inspector General era emisango egyaliwo njuliza omwami oyo ayina kyamanyi bw'abanga omusirikale akyajjukira baatuula ne bankubira n'essimu nga ndi Japan ne bagamba waayi soko tubulire famire ye eri wano n'emmotoka gye bakayanira mukulu wo maama wo ne bamaama bo obadde oyogera kimoroka eri mu mannya go ne mbaga nti moroka eyo omusajja oyo mukulu wange amanje 15
mbadde nsaba agisigaze yenga yagina kuko kati awenji mujirako nenjiwani nga bagivugiramu abaana nga efuse kisasalala nenji mujjako mukuru wange nenji wono gwenkolagani na agiparkinga kati bwagiparkinga akomawo bilidirizo okukola barter trade zafa angamba tugitunde tukiryalinga ebintu bye twali tukolagana naye aperereza mukazi wange amuyita amugamba jangu leta kadi tukole ki tutunde Morocco mukazi agagwogirina nti ye kati awava emberebe zijenjagala abatuwuliza mutegeere ono mwami atabeera Uganda ajjabuzi muto wa mugenzi Kano Semakula Sulaiman gunali nkwasize motoka yange yo Lexus gunali nkolagana naye akubira mukazi wange kuba alya muwadde namba nga amulaba nga ajja nekatu okujja okukima ebintu binaweereza nga munju amugaleta kadi tutunde ki emmotoka ne mwami wo wandibadde oddayo tewali nsonga lwaki oli wano omulundi ogwaka kati namuperereza omukyala n'agamba tewali buzibu nti waliwo n'agigula manager wa Centenary Bank mu kiseera ekyo Centenary Bank asategeera oba Ntebe Road oba luddawa n'agamba agigula yali agigula milioni 3.5 nenzi nennemesa mbunga njagalaana so n'agamba omwami oyo akyaliwo mbadde nsaba yatuwako n'akakadde kalamba nakano kamuddiza emmoroka akyajagala tugireete tubajoozeeko kati omwami oyo atumye emmoroka okuva ekibuli mu parking bagireete katwe bajoozeeko omukyala agenda kuleeta abaguzi ng'aleeta ne kaadi kati emberereza evaawa waliwo amasasi agaali wagenda okuviirako omuntu kubanga omukyala mu kifo ky'okukkiriza nti tewali muguzi wabula ayagala mmoroka yakwata ekkubo n'agenda ne maama we ne baloopa mu Wembule nti emmoroka eyali yababulako kaadi yiino bagizudde waliwo agikola ki agirina ebiseera bye Wembule yali ettabusi omuntu yonna mu biseera by'obubbi oba okyabijjukira bya Wembule kakati baddira obaloopa bakuba ekikwekweto ewali emmotoka balaba ono omwami eyabba emmotoka yali awedde agirimu yenna bamukubira essimu oli ludda wa ssebo n'agamba ndi bombo nzija balagaana essaawa 8 naye yatuuka 10 atuuka mu kkubo Katonda amwagala nnyo ajjukira nti alina okusaalako kati ajjako essimu amale okusaala mu muzikiti ekyo kyokka kye kyamuyamba obulamu bwe Allah mwayisiriza ajjako essimu bamukubira essimu tekyakola ki tekyaliko bamanya alabika agudde mu lukwe nti bamuteeze kakati agenda okutuuka ssaawa 10 nga n'essimu ekyali mu gundi yagijjeeko nga bamugamba ekibadde katwe Wembule kyebadde wano ebadde ku kikwekweto era owonye omasasi ekubye abantu emiggo bagamba akati moloka y'abandi giveemu bavuga emmoloka bagitwala paka Masaka aba Wembule mu garage kakati ono bwe yawulira nti babadde ofudde akubira muganda we Kano Semakula yali kishangaani gye yali alwanira waliyo olutale eyo Kano Semakula afuna helicopter muganda we badde bamukubye amasasi alinnya jja ne bamugamba nti owonye kubanga tubadde twatoye woda kuba amasasi oyo ababbi b'emmotoka twabakoowa kati oli afande Semakula bwe yawulira ekyo n'amanya muganda abadde akoze eki kwe kufuna helicopter n'alinnya najja luddawa najja kubanga emmoloka egyo yawasizaamu embaga kakati agenda okutuuka nga banoonyereza bani abakoze operation nga babagamba yeffe nga babakwata nga Kano Semakula afuna military nga bakwata ne break down zaagenda paka Masaka ekyabakuza ne basiba oluguudo okumala essaawa ezo nga bakimye emmoroka akamoroka obumoroka kakati yali efiiriddeko omuntu era ebintu byayononeka nnyo wakati w'amaka jenawasa ne saidi yaffe waliwo okusika omuguwa nga birimu n'abasirikale tugenda okumaliriza nze saaliwo nali Japan tugenda okumaliriza ng'emmoroka bagirese Masaka ku police headquarter awo nga wekwamye namala kudda Uganda ne tugenda tugijjayo emmotoka naye nga gamaka bagatwala buli kintu kyonna nga bakitwala olwo obufumbo mukola divorce temukola tetwakola divorce omukazi bwagenda e South Korea nange bwenkomawo nakomawo siina kantu konna mukulu wange Haji Mubiru nankwata nantwala Entebbe ewuwe netusulanga aba nga ngumya era nga buli wagenda bwati
ogenda okiryalinga ebintu bye nga ndekera emitwalo 3 mitwalo 2 agankuuma paka nagenda nga manyiira nentandika okubeera nga nzira ku William nentandikawo obulamu obulala saasigaza kantu konna buli kintu kye nakola kyonna nkugambye mukyala wange ne maama we bagenda mu kooti ne beewaabira buli kintu kyonna ne bakitwala ekyali ekyange. Divorce ogimuwa togimuwa talaka? Nali simuwadde talaka ng'ebyekisiraamu ebibeera. Omukazi omusiraamu ayogera omulundi gumu nti nkukooye ebeera talaka okuddamu okumwagala obeera olina okumuwoowa. Fe abasajja tumala ndoza emirundi oba myezi 4 nja kukinoonyerezaako Faruku ekyo kitegeera. So mbategeeza bannange abatuwuliriza era nkola disclaimer n'abo bekikwatako sinaakwogera linnya naye mbategeeza nti kino okusomesa bannaffe tulina obulumi obututuuseeko, tulina stress weziva tezaali twafuna stress e Canada n'opaka n'olwaleero because ebintu bye twasooka okukola nga situkyalinawo n'ogenda e Canada okutandika obulamu obutonge yavudde Masaka juzi. So kiregeeza omukazi bamutwala, omukazi yali phase 2 bwagenda Korea nze bwenkomawo e Uganda natandika okumperereza n'okunkubiranga amasimu nga ngamba nsonyiwa gwe mwami wange ntambudde mu nsi naye wallahi sigenda kufunayo omusajja mulala gwe mwami wange nasobyanga abantu naye saayagala kukola nsobi. Maama wange yakola ki? Yandetera obuzibu. Mwebale nnyo mwebalire ddala bwe tutyo bwe tubadde tubongere firimu tugyongereko oba tugikomyawo. So olunaku lwaleero tugenda kukoma wano tukomewo mu paati obote 2 tukomawo mu obote 2 akomawo mu paati 2 badingana what happened okitegeera tulabe ekintu no munaye bino ebintu tufunemu ekyokuyiga mwe bankuba kyeyabali eyo ate bangi ababirimu bangi nnyo lwakuba tebaagala kwogera sometimes bikwasa ensonyi n'ekyokubiri bannaye nkola disclaimer si kirungi nnyo omukazi w'okumwasanguza mu mawulire n'ekyomukisa omulungi soogedde mannya ate nnyina abaana ab'enjawulo mu bakyala ab'enjawulo era nsaba nsonyiwe kubanga siri kuvuma naye wabula kino mbadde nsomesa abantu era nga mbategeeza era tovumanga omukyala sivumye mukyala alina ebirungi bingi nange byeyankolera alina bingi byeyambeererawo n'olwaleero tulina abaana abatugatta ngera bwe tujja okulaba mu paati eddaka ey'okusatu nti twaddamu ne tuddiŋŋana oluvannyuma lw'ekiseera kuba nasaba Allah ne ŋŋamba nti singa wali osobola okuwayo emyaka 2 n'ogendako ewalala nga Allah atukkiriza nga tojja kumaguka okomewo ofumbe ewange oba ojja kufumbira naye Allah yampa myaka egyo so 5 kati ndowooza ebisigadde tubirabe mu paati eddako mwaddawo ne muddiŋŋana ate ne mumala ne mukola ntya ne twaddamu ne tuddiŋŋana akati ate tetwawukana bubi nnyo nga Myeee amututte Myeee yamutwala Allah mwebale nnyo mwebalire ddala baganda baffe tukwatagane mu paati eddako fe tugenda bawa movie mwesootinge eya Joseph twagibawa kati tutandise ya ba White Beard Nations tuyingiridde ba White Beard Nation batuwe movie beerako ekintu tubeerenga tukitambuza mwebale nnyo mwebaddala tukwatagane next time.